atera okulya omwoyo kulinako engeri gye kutambulamu era bwentyo bweno atambula oba gye kutambuzibwamu. Nsaba abantu bonna mu Uganda, nsaba judiciary, nsaba parliament, nsaba executive tubeere nti ako bajjajja baffe ke baateekawo kwe tutambulira kali luddawa oba kagamba katya for God and what? And my country. Ate mu ngeri yemu ne bavaayo ne bateekawo ki etteeka ssemateeka. Ate mu ngeri yemu ne bateekawo amateeka ge tusaanidde okutambulirako. Ate era ebyo byonna nga babikola ku lw'obulungi bwa Uganda yaffe n'omuntu okuwulira nti ddala justice weeri, enteekateeka ennungi weeri, ffenna tweyagalire mu nsi eno. N'olwekyo bali kye baasazeewo ne Parliament kyerina okutambulirako ne executive akayinza okutugatta tusigale nti tusigaze emirembe egyo, tusigaza justice eyo, tusigaza essanyu lyaffe n'okweyagalira mu nsi yonna. Nze ng'omuli ow'omyo for God and what? And my country. Tuufu bwe tubeera ne taata era jjajjaffe nga tuli mu kayuguumo bwe kati, alina okulaga okwagala kwe okungi ajje eri abaana be abagumye. Ate nga mu ngeri y'okutugumya eyo nga kwe kutuleeta okumpi ne Mukama Katonda waffe, alabika nti yatemawo oluwenda olw'okutambula obulungi mu nsi eno ng'abantu abaawumbibwa mu kifaananyi kye ne mu ndabika ye. Wali wonna w'olaba akasiitaano oba entalo oba n'ebirala byonna ebirabika nti birumya omuntu oluusi ne byonoona n'obutonde, bantu kuva ku Katonda na kuva kukola byabwe. N'olweffe twaniriza jjajjaffe era nga kye tusuubira okuva mu ye nti ajja kujja kutuleetera emirembe egiva eri Katonda, emikisa gya Katonda, tulabe nti tuddira Mukama. Ate era muli Yesu Kristo engeri gye yanyonyolamu engeri y'okutuukirizaamu amateeka 10 ge yawa Musa eri ku lusozi Horebu, oluusi gwe mugamba Sina. Kwe kulaba nti twagala Mukama Katonda waffe n'omwoyo gwaffe gwonna, n'amaanyi gaffe gonna, n'endowooza yaffe yonna, n'emitima gyaffe gyonna. Ate era ne twagala ne muganda waffe. Oli ayagala muganda we nga bwe yeeyagala, tayagala kumukolako kabi. N'olwekyo ffe tulina essuubi mu ngeri yonna ti jjajja waffe kyatuleetera kyekyo ekisaanidde mu kiseera kino, kyekyo ekisaanidde mu kifo kino, era kyekyo ekisaanidde eri buli mwoyo gwonna oba buli mutima gwonna ogw'omuntu ayagala emirembe. His Eminence Archbishop nga bw'awabudde era ntwala omukisa guno okukubira omulanga judiciary n'okugisaba enywerere ku kiragiro ku mmoto y'eggwanga lino ku lwa Katonda n'ensi yange. Nsaba ababaka ba Parliament amendments nga zireeteddwa okwekuba mu kifuba kino kyenkola kitambulidde ku lwa Katonda n'ensi yange oba nedda. Nsaba n'executive yennyini mu byeteekateekera eggwanga lino enywerere ku lwa Katonda n'ensi yange, ereme kuvaayo okusanyusa omuntu ssekinnoomu, naye tukolere olw'obulungi bw'abantu bonna, kubanga bw'okolera obulungi bw'abantu bonna mu biteeso, mu bikolwa ne mu birowoozo, eggwanga lijja kubeeramu emirembe. Era bwe tutyo bwe tutegese, naye lwakuba kati njogera ku lwa kitange, mu maaso ge sijja kusukkawo ku bingi kugenda mu maaso, naye kasita ku mulamwa gwe ate bwe nti bwe nja okutambulira n'okugaziya okusingawo
nga tuzzeeyo eri ewaffe mu paalamenti 2025. Olukiiko lw'abalabirizi b'Eklisiya y'Aborthodox mu Uganda, mu Lungereza gye tuyita Council of Bishops, lutwala omukisa guno okutegeeza abakristaayo Aborthodox mu Uganda, ebitongole by'empuliziganya byonna era n'abantu bonna nti omujjajja Paapa era Patriarch wa Alexandria n'Afrika yonna, Kitaffe mu Katonda Theodoros II ajja kukyalira wano ku bugenyi bwe obw'ennaku 3 okuva nga 18 omwezi ogwokubiri 2025 okutuuka nga 21 omwezi ogwokubiri 2025. Ku 19 omujjajja oyo ajja kukulemberamu ekitambiro kya liturgia entukuvu mu Eklisiya Abatukuvu Andrea ne George Erwemuyaga Sembabule, era alambule emirimu gyonna egy'obumisani mu kifo ekyo. Ate era nga 20 omwezi ogwokubiri 2025 omujjajja Theodoros II ajja kutukuza n'okuggulawo Eklisiya y'omutukuvu Katerina mu kitundu kya Nyeke, era alambule emirimu gy'obumisani mu kifo ekyo. Ate era n'okukyalira Eklisiya y'omutukuvu Nikolaos mu kitundu kye Apon Bodo mu bulabirizi bw'eggulu n'emambuka ga Uganda. Nga 21 omwezi ogwokubiri 2025 omujjajja ajja kulambula emirimu egy'enjawulo mu bulabirizi bw'ejjinja era ne buvanjuba. Tutwala omukisa guno okubasaba mwenna okwekwata mu kwaniriza omujjajja naddala mu bifo ebyogeddwako awaggulu musobole okufuna emikisa gye. Enteekateeka yonna mu bujjuvu bwayo ejja kubategeezebwa mangu ddala nga tuyita mu ssentebe w'olukiiko Luteesiteesi ng'oyo Oweekitiibwa Theodoros Ssekikubo. Nze abibanjulira ye Ssaabalabirizi jjaffe Paapa Patriarch Theodoro II akkiriza ate n'atugatta ku kulambula kwe kwalina mu buvanjuba bwa Afrika. Mu lugendo lwe lwagenda okutuukiramu e Nairobi, Kenya, ajje wano e Uganda ate agende ne mu maserengeta ga Sudan. Naye ffe wano tulina ennaku okuva nga 18 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogwokubiri gwe tulimu. Kale tuli basanyufu nnyo ate tusiima Katonda olw'okusobozesa Paapa era Patriarch okutulowoozaako mu kiseera kino. Tukunga Abakristiyaani Aborthodox abateefu, Bannayuganda, abakulembeze n'abantu bonna mu mitendera gyonna okujja mu bungi okumulaga essanyu. Nnyaffe Eklisiya ayina emirimu mingi gy'akoze eri ffe abantu, kati gujja kuba mukisa gwa njawulo nnyo ate Patriarch okujja n'awuba olubu lw'ebigere mu bitundu ebyo awakoleddwa emirimu egyo, naye ng'okusinga okuddaabulula enzikiriza n'okunyweza enzikiriza n'obubaka eri abantu, obubaka bwa Orthodox oba obw'Eklisiya ya Orthodox bubaka bwa nsi yonna. N'olwekyo abantu ababulindiridde, Abakristiyaani Aborthodox abateefu naye n'abantu bonna Bannayuganda n'ensi yonna okutwalira wamu. Ate guno omukisa gwa njawulo kubanga teebereza Paapa ate Patriarch wa Africa okubanga atuwadde anokoddeyo ensi 3 okutubundugulako emikisa gye gyonna, ng'omwaka 2025 gwakatandika. Tubeera n'essuubi nti Mukama ajja tusaasira, Mukama ajja tukwatirako, Mukama ajja tukozesa ebirungi. Kati bw'anaamala okutuuka ku kisaawe Entebbe ajja kwanirizibwa Ssaabalabirizi n'abakungu mu protocol okuva mu gavumenti. Kati awo enteekateeka eryoka etandika egende mu maaso.
enkeera bw'anaaba agenze essembabule erw'emiyaga ate nga 20 alina okubeera eggulu mu mambuka ga Uganda ate nga 21 tumusuubira yakakasizza okutuukako mu buvanjuba ejjinja ne mu buvanjuba bwa Uganda. Kati ffenna ng'eggwanga azze okutukwatako tuli basanyufu, tusaba Mukama amuwe obulamu obulungi Patriarch Theodoros, tumusaba anyweze emirimu gy'emikono gye ate tusaba n'okukyala kwe kubeere kwa bibala byereere mu mwoyo ne mu mibiri gy'Abannayuganda ffenna okutwalira wamu. Bw'oba ogimaze ogisayininga tugibawe? Bajja kugyetaaga.